Kkooti ekola ku misango gy'obulyake n'obuli bw'enguzi esindise yinginiya Abraham Byandala ku Meere Luzira okutuusa nga 11 omwezi ogujja. Omukulu ono asimbiddwa mu kkooti eno enkya ya leero n'asomerwa emisango ebiri omubadde okukozesa obubi w'ofiisi ye bwe yali akyali minisita w'ebyenguudo ko n'okuviirako gavumenti okufiirwa obulindo bw'ensimbi. Bino byonna byava mu miroboli egyazuulibwa mu mulimu gw'okuddaabiriza oluguudo lw'e Katosi. Kigambibwa nti Minisita Byandala yawandiikira ab'ekitongole ky'ebyenguudo ki UNRA omukuku gw'ebbaluwa n'abalagira okuwa kampuni emanyiddwa nga ETAO omulimu gw'okuddaabiriza oluguudo lw'e Katosi. Kyokka oluvannyuma kyazuulibwa nti kampuni eyo tebangayo era nti gavumenti yafiirwa ensimbi ezisoba mu buwumbi 25 ezaweebwayo okukola omulimu ogwo. Bitutwalidde ebbanga ddene kubanga tubadde tulina okufuna obukakafu bwonna obubaddewo okulaba nti abantu bano tubaleeta mu kkooti. Byandala avunaanibwa n'abantu abalala 5 okuli Bernardo Sebbuga Kimeze, Jose Mugoma, Marvin Byarugaba nga bano bonna baali bakozi mu kitongole ekikola ku nguudo ki UNRA. Abalala kuliko Apollo Senkeeto Kalyesuubula omusuubuzi ne Isaac Mugote ng'ono yali mukozi mu bbanka emu wano mu Kampala. 5 ku bano enkya ya leero balabiseeko mu kkooti eno ekola ku misango gy'obulyake okwewozaako. Ye Marvin Byaruhanga akyaliira ku nsiko. Bano basomeddwa emisango 24 nga gyonna gyekuusa ku bulyake n'okulya enguzi. Wadde nga bano basabye okweyimirirwa, omulamuzi Julius Borore kino akigaanye n'abasindika mu nkomyo e Luzira okutuusa nga 11 omwezi ogujja lwagenda okuddamu okuwulira emisango egibavunaanibwa. I think it is erroneous, but that's the decision, and so we have a date for bail which is 11th of August. In the meantime, we will sit and explore our options. Nonyeza abashuti ebintu byonna amateeka ge bitugamba nti no tukole tubikoze tutuuse wano judge asuddeyo tusumuluza obusumuluza. What kind of right and what kind of law is this bannange kambabuuze? Okunoonyereza ku mivuyo gy'oluguudo lw'e Katosi kukyagenda mu maaso.